Museveni yagezaako tutiisatiisa ne bigaana, yagezaako okutugula ne bigaana, yagezaako okututta ne bigaana, kubanga eno mission tulina ogituukiriza. Mabasinga bali wano mbasinga obukulu newankubadde nange ekyerabanga omuvubuka naye njagala bagamba baganda bange bino bye mbagamba temugenda biwulira ku TV oba ku radio kubanga bino bya ddala. Bino bye mbagamba bye bituufu. Yensonga lwaki bwe mba mbibagamba bajja ne bankwata ne basiba mukomera ne kubanga amateeka gali ku saidi yaffe n'abantu bali ku saidi yaffe ne Katonda ali ku saidi yaffe era nvayo nga mbimba. Sizawano kubagamba birungi byokka kubanga bwe muba mwagala okujjako dictator wabeerawo obuzibu. Abamu babakuba tiyagasi, abamu ne babakuba kiboko, abamu ne babakuba amasasi, abalala ne babasiba, abalala ne babatta. Naye njagala babulira mu history tewali dictator yali awangudde bantu. Era Museveni si ye dictator agenda okusooka okuwangula abantu. Ensonga lwaki nfaanana bwenti kinyonyola amakubo agajjeeka muli bwe gafaanana. Baganda bange njagala obbabulira nti ekyokulwanyisa ekisinga okubeera eky'amaanyi nga kiri mu mikono gy'oyo akunyigiriza bwe bwongo bwo bwe banyigiriza. Era badictator bonna bonna basookera mu bwongo bw'abantu ne babukyusa ne babadongowaza. Naye kyamukisa mulungi tituli bangi nnyo abali mu generation yaffe ababuuse. Era njagala babulira nga tetunnaba kutaasa mibiri gyaffe tulina okusooka okutaasa obwongo bwaffe kubanga ekiri mu bwongo bwaffe kyekigenda okusalawo ekibeera ku mibiri gyaffe. Empingo bazitusiba ku mikono naye empingo esinga bazitusiba ku bwongo. Yensonga lwaki tebaagala tuwuliziganye, yensonga lwaki basubye obatupubye okutufuga nga batwawudde yawudde. Kale no njagala bategeeza keno presidential campaign si campaign eja bulijjo, eno bagiyita revolution. Tekibeerangabo nga bannayuganda twegasse nga bwe tuli. Tetotubulira nti ono oli wa kabira ki ono oli wa kabira ki. Fena tuli kimu tosobola tugamba nti ono wa ddiini ki ono wa ddiini ki. Fena tuli ki. Ekitugatta yennaku kwe kubonaabona kwe tuyitamu ffe nga bannayuganda. Ekitugatta ly'essuubi eryebyo bye tusobola okutuukako singa tuba tuyingidde ffenna mu Uganda empya. Kale no mikwano gyange nze siri wano nga professor, nze siri wano nga politician kuba maze ebbanga ddene nga mbagamba siri politician. Nze siri wano nga military general, nze ndi wano kukiikirira muntu wa bulijjo. Nze ndi wano kukiikirira abo abaami n'abakyala bakola mu katale naye nga bafuna katono. Ndi wano kukiikirira abo abaana abavuga bodaboda nga buli lunaku babeera ku risiki. Ndi wano kukiikirira abo abaana abakola mu bikajjo naye nga bafuna kyolo. Ndi wano kukiikirira abaana ba ghetto. Ndi wano kukiikirira abavubuka. Ndi wano kukiikirira abasawo. Ndi wano kukiikirira abasomesa. Ndi wano kukiikirira abo abapoliisi abo abasirikale abakola ennyo buli nnaku naye nga bafuna katono. Bino byenjogerako ffenna bitunyiga. Ne bw'obeera wa poliisi kyova olaba nakibagamba luli abamu ne bagamba lwaki bosose okwongeza omusaala neŋŋamba bwe nfuuka pulezidenti abo abapoliisi n'abasirikale tulina okwongeza omusaala buli omu wakiri afune miliyoni emu atandikirwako kubanga be babakozesa tebabyagala. Nze ntambudde Uganda yonna naye nga abapoliisi commanders ba RPC ne ba DPCs bonna bafaanagana, bonna bava mu kitundu kyekimu. Abo abapoliisi n'abasirikale bonna babonabona. Abapoliisi n'abasirikale nabo balina abakyala bafa nga bazaala. Abo abapoliisi n'abasirikale nabo balina abaana babeere waka nga tebalina school fees. Abo abapoliisi n'abasirikale nabo babasosola mu mawanga. Abo abapoliisi n'abasirikale abeera mu poliisi emyaka 4 naye ng'ali ku ranka ya kopolo. Akaana ne kajjajjo kubanga kalina famire ya Museveni ne kafugirawo kakomanda ke. Kale nno kyenjogerako
byaddala kubanga twagala Uganda nga buli omu yenkanankana ne munne. Nabagambye sinasembayo kujja wano nga omuseba kubira miziki ketweza mweze Kamuli nzimanyi yonna yonna gye mukoweka mulimanyiyo yemwe munkuziza mumanyi inside out mumanyi nga bwe ntambudde mwe muntuusiza wano olwaleero kati lwaki nesimbyewo okubakulembera okubeera president. Number 1, amateeka gagamba nti obuyinza bwonna mu Uganda bw'abantu, abantu be baliwa. Wanika omukono bw'obanga oli muntu. Kati egyo emikono gy'olaba buli awanise omukono obuyinza bubwo. Era president alina kubeera mukozi wo, si bossi wo. Ne mwalaba Museveni ng'abagamba I am not your servant. Kati Museveni tugenda kumuggyako. Yes. Era njagala babuulira mikwano gyange ab'eKamuli bwe munaaba munnooza okubeera pulezidenti wammwe ze ŋŋenda kubeera mukozi wammwe si bossi wammwe. Ensonga lwaki nabayo ne nesimbawo kubanga mmanyi ebibaluma kubanga mbamanyi. I don't only know you but I feel you. Kubanga ndi omu ku mmwe. Tumanyi mu Uganda ati buli lunaku olukya abakazi 18 bafa nga bazaala. Bafudde jjo leero bafudde bazinagenda okubeera saa 6 ogw'ekiro nga bafudde n'enkya. Bwekityo bwe kibadde bwekityo bwe kiri bwekityo bwe kigenda okubeera paka nga tubikyusiza. Mwaba abafa temuliimu mukazi wa Salimu Sale, temuliimu mukazi wa Museveni, temuliimu mukazi wa abo bakazi bammwe buli lunaku olukya abaana abasuuka 1,300 be bafa abali under 5 years abali wansi w'emyaka 5 buli lunaku, si buli wiiki si buli mwaka, buli lunaku nga bafa kuba mu ddwaliro tewaliyo malagala, nga bafa kubanga abasawo tebali ku duty tebasasuddwa. Bino byenjogerako bino biwandiiko bya Ministry of Health bayinza n'okuba babakendeeza naye nga bafa nnyo okusingaawo. Bafa olw'obwavu obw'abantu baffe. Nandyogedde ku bizibu bingi naye manya ebizibu bingi bye mbadde njogerako ebbanga eriise ebiri mu Uganda ne wane Busoga we biri. Naye wano in particular kinnuma nnyo okubanga abantu b'e Busoga baavu nga te Busoga ngagga. Wane Busoga River Nile wetandikira, the most important river in the world. Egypt River Nile eyitawo buyisi naye Egypt mumanyi obugaga bweriko, naye River Nile etandikira wano mu Busoga wennyini. Sebe nali nkula eno yali industrial hub wano. Nagendako Jamaica naye Jamaica ebiseera biri nga bakyali basireevu nga sugar plantation nga abaddugavu babalimisa bulimisa mu bikajjo. Abajamaica bwe beddiza Jamaica kati ebikajjo byabagaggawaza. Wano mulinga basireevu mu nsi yammwe. Just ebikajjo obukajjo ebirimu wano mu Busoga byali badde bimala okukyusa obulamu bw'abantu. Naye abagwira be bafunamu mmwe abantu bawansi mulinga ba plantation slaves. Ebikajjo birimu ku ttaka lyammwe naye temulina buyinza busalawo bbeeyi ya bikajjo. Ate nga bwe nali nkula nga Museveni akajja walingawo zi society ze tuyita zi society ezabalansinganga ebbeeyi y'ebikajjo nga n'omulimi alina obuyinza okuditamininga ebbeeyi y'ebikajjo bye naye kati tolina buyinza wadde okutunda ebikajjo byo. Okulima ebikajjo okubitunda olina okufuna license naye ng'eyo license ekuweebwa babulooka bakolagana ne famire ya Museveni. Kwegamba Uganda eri mu mikono gya Museveni bwekyo ekyo tugenda kukijjawo ate tusobola okukijjawo. Njagala mumanye nti Kenya ttani y'ebikajjo egula emitwalo 18 egya wano. Naye wano luli yali ku mitwalo 9 kati ensazi egenze ku mitwalo 7.
Yensonga lwaki ebikajjo bisanga bikalidde ne ku luguudo. Njagala mumanye ti bino byenjogerako sibiyiya buyiya byali bibaddewo. Museveni yabyonoona bwonoonyi. Nze waffe gye nakulira Yegomba baali si balimi ba bikajjo nga wano nenga zi famire ze zirima ebikajjo zirina n'ejjagale nga famire ezo basobola okwekolera sukaali ggulu. Mukimanyi bulungi nti liita ya sukaali ggulu ya bbeeyi okusinga kiro ya sukaali. Naye olunaku lwaleero bamekingira ddala shuwa nti babaavuwaza musobole okufukamira mumugambe muzeeyi tuweeyo. Ekyo tekigenda kuddamu kubeerawo. Nze bwe nali nkula nalina mukwano gwange Master Parrot nga tuyimba naye naye ng'ekirooto kyaffe nga twagala kugenda Namasagali tusomereko Namasagali. Bwe nalemwa ne ŋŋamba waakiri omwana wange bw'alibeera ng'alina talanta ya music oba ya dance oba ya drama jamusindikako Namasagali. Mumanyi Namasagali bwefaanana saawa zino. Nkimanyi bulungi nti Busoga University eri eno Kamuli ekola etya kati. Kati njagala mumanye mikwano gyange ti ebintu byonna byonna eyo si mistake. Museveni tasobola bagamba nti tamanyi kyakola. Eyo mission yakubaavuwaza lusobole okutuuka basireevu mu nsi yaabwe. Era Museveni yali yakipulaninga bulungi nnyo. Ngera yatereza bonna ng'amanyi tewali agenda muvuganya kuba bonna amanyi engeri gy'abapoyesa. Amanyi engeri gyatetenkanyamu Muzeeyi Paulo Kawanga Ssemogerero n'amupoyesa. Amanyi engeri gyayiyamu Besigye n'amupoyesa. Amanyi abamu ba myaka gye, abamu baali bakyali be, abamu abategera. Laba Katonda bwe yagenda mu ghetto n'ajjayo mu banda. Era njagala obategeeza nti nze ne bannange missoni yaffe esinga obukulu bagiyita End of Slavery in Uganda. End of Dictatorship in Uganda. Ate nga Museveni tugenda mujjako mu mateeka. Yensonga lwaki agezaako okutusaanyawo nga tayita mu mateeka. Kubanga mutiitiizi Museveni mumutya nnyo bulijjo naye Museveni mutiitiizi atya. Museveni bw'aba si mutiitiizi lwaki asindika abavubuka bannange okunkuba amasasi? Lwaki bwe baayagala tusi basindika abavubuka bannaffe lwaki yeetajja n'anfeesinga n'amagamba luno kisole kinaye? Kambabuze oyo Museveni ategeera atya? Ky'oba olaba nga bwe yagezezaako okutusitopinga ate twakomyewo mu paati tu. Bw'atega wano n'atega Bobi Wine nga Kyagulanyi ayitawo, bw'atega Kyagulanyi nga Bobi Wine ayitawo. Njagala obabulira mikwano gyange ku bino byenjogerako byali binaddewo. Uganda yali ebaddeko n'ennyonyi nga ziri in flight nga bw'oba oyagala genda Kabale olinnyawo ennyonyi neva Entebbe, nga bw'oba oyagala genda Soroti olinnyawo ennyonyi. Twali tubaddeko ne zirwerwe nga ziyita muno mwonna mu Kamuli. Abasinga muli bato baagala muleme bimanya bino naye bino byali bibaddewo ate bigenda kuddawo. Twali tubaddeko n'amalwaliro nga bwetuuka mu ddwaliro n'engoye z'ogiddemu bazikugyako ne bakuwa engoye z'eddwaliro ng'emmere olya ya ddwaliro bw'owona emmotoka ya ddwaliro ekuzaayo waka byonna Museveni yabijjawo kubanga ayagala mubeere basireevu. Mu Uganda twali tubaddeko ng'amasomero ga bwereere
naye olunaku lwaleero mutunda buli kyammwe nga kwotadde n'ettaka n'obeerera omwana naye ate n'otuuka omwana okutuula ebigezo nga bagamba tereeta emitwalo 2 gya registration. Kino njagala kuddamu okyogera nakigambye abantu beeruuka namwe njagala kibagamba nti ze mwembeera pulezidenti omuzadde bw'asasula school fees n'asomesa omwana tebwagenda kuddamu kubeera mbu ate registration fee nowhere. Amasomero gagenda kubeera ga kusomesa kuyamba bazadde kusomesa baana si kubba bazadde. Ebyenjigiriza byaffe byononese kubanga Museveni buli kimu yakifuula kike n'akwata mukazi we n'amufuula minisita w'ebyenjigiriza ng'ate ne mukazi we okusoma kwe kuliko question mark. Bino byenjogera wulira, bino byenjogera biri serious. Museveni ne mukyala we ayinza okuba n'abantu beewuwe mu nju bonna obuyigirize bwabwe buliko question mark. Museveni yegwe wabitandika n'okweshoninga n'ogamba Bobi Wine yasoma nabikulaga ebipapula byange. Museveni twagala otubuulire wasomerawa era ebipapula bye biriwa. Ulira ye yabitandika mukyala wa Museveni ye minisita w'ebyenjigiriza yakulira okusomesa abaana baffe naye njagala mubuuza ze nasomera Makerere. Mukyala wa Museveni agamba nti yasoma n'afuna degree ya education. Okufuna degree ya education olina okukola teaching practice. Muka Museveni wakolera wa teaching practice. Kakati byebyo ebizibu byetufunye mu Uganda nga n'omuntu akulira okusomesa abaana baffe naye ebikusoma kwe nako kale no mikwano gyange twandibadde twogera ku bingi nnyo nandibadde mbabuulira bingi nnyo naye kati kanve ku muzeeyi oyo kuba sinawa myaka gyaffe. Saagala kwogera ku history kubanga Museveni history, njagala kwogera ku future. Njagala kwogera ku Uganda empya, Uganda eyeyagaza. Mwabasinga wano mbasinga obukulu naye ate Museveni we yafugira pulezidenti ze nalina emyaka 4 emeka. Naye Museveni nga badictator bonna ajja wano n'abalondamu omuntu omu n'abalowoozesa gyoyo omuntu bw'amuwa ssente n'akkuta n'amuwa ebyobugagga alowooza mwena mubatemuteredde muba bulungi nnyo. Njagala okubategeeza buli omu yenkanankana ne munne. Era mu Uganda empya njagala ng'olina eddembe lyerimu nga Uganda ogyeyagaliramu nga General bw'agyeyagaliramu, nga Uganda ogyeyagaliramu nga MP bw'agyeyagaliramu, nga Uganda ogyeyagaliramu nga Sipiika bw'agyeyagaliramu kubanga Uganda yaffe ffenna. Okufaananako ng'abazungu be bakolanga nga bawambye ensi yaffe abo bacolonialist bajjanga ne balondamu be bayitanga ba collaborators ne bamugamba gwe tugenda kuwa mayiro y'ettaka emu kati abo bali ku mayiro z'ettaka 10 bonna batuwe. Era nakkiriza ne wano bwekyo bwe kiri tobolaba Museveni amaze wano emyaka 35 ng'atufuganga abaddu era n'abantu be balonda mu ffe mulina abakulembeze nga bamaze kuva 1989 nga bangi temunnazaalibwa nga mulina MP omu. Lwaki batufuula bafala? Kambabuuze kamuli teyazaala? Kamuli teyazaala? Temuliyo? Kati njagala bagamba mikwano gyange musobola bamaze ebbanga ddene nga batwawula naddala mu abavubuka nga batwawula ffe n'engeri gye tukulemberwamu nga batugamba kasi abalonzeemu omukuffe gyali alya tuli bulungi. Naye omala kuyita mu nguudo ezijja mu Busoga, omala kulaba obwavu obuli mu Busoga,
olaba kumala kulaba engeri abantu gye babonaabona nga wano waba amasanyalaze naye only 5% abantu abalina amasanyalaze wano. Awo ojja okumanyira nti bamaze ebbanga ddene nga balondamu omukuffe ffe ne batufuula bafala naye bannange Katonda yeebale kubanga yatubuusa ffenna twabuuka lumu. Era njagala obategeeza mikwano gyange ti sirinzeka ffe nga generation tulina okikola ffenna. Kyova olaba Katonda bw'asitula Kyagulanyi asitulayo ne Bijirwa, bw'asitula Bijirwa asitulayo ne Babirye, bw'asitula Babirye ffenna. Bino nsobola bibagamba mikwano gyange, nsobola okubalaga engeri gye batubbye, nsobola okubalaga engeri gye batwavuwaza, nsobola okubalaga engeri gye batufudde ba second class citizens, nsobola n'okubalaga waje tusobola okugenda. Okugeza njagala obagamba mikwano gyange tuli ffena njagala obagamba nti bino tubibagamba naye obuyinza obusembayo buli mu ngalo zammwe. Bw'obanga oli mulonzi teeka omukono gwo waggulu tulabe. Kati olabe gye emikono egiri waggulu, abo be babosi, yemmwe babosi, yemmwe babosi. Nkiddamu yemmwe baki? Yemmwe babosi. Abo ba presidenti, abo ba sipiika, abo ba genero, emmotoka ze bavuga bazivuga kubanga mmwe. Yemmwe babosi era yemmwe musalawo. Kyekyo kye nasoose bagamba tize bwe munafuula presidenti mujja kuba mufunye servant si boss. Bannange akalulu kammwe ka muwendo nnyo, akalulu kammwe kamaanyi nnyo, akalulu kammwe kamaanyi ki? So njagala okubasaba nga 14 omwezi ogujja ogwa January njagala tukole ebyafaayo. Nga 14 manyi nti batya nnyo twogere era babadde bamanyi bwe banasiba amakubo gonna gonna tugenda kusangawo abantu 10 wano. Mukakasa babadde bamanyi nti bwe banadiployinga abasirikale bangi aba military ne polisi mujja kutya okujja okuwulira bye twogera. Njagala okubeebaza abantu b'ekamuli okubeera abagumu. Njagala okubasaba mu abali wano, njagala okubasaba eno message mugizeeyo. Manyi bannaffe bangi abatidde okujja, bannaffe bangi be bagambe munagenda ne muwuliza Kyagulanyi bajja bakuba amasasi. Mubatwalire message mubagambe wadde tebazze wano era bakyalina amaanyi mu kalulu kaabwe. Nsabanga 14 mwenna muveeyo mu bungi tugende tulonde. Bw'ona ogenda kukulonda togenda kusanga linnya Bobi Wine Kalulu, togenda kusangako na linnya lyange Ngobi Kalulu, ogenda kusangako Kyagulanyi Ssentamu Robert. Naye ate njagala okubasaba nga bw'otagenda kusangako linnya lya Bobi Wine, ogenda kusangako Kyagulanyi, ogenda kusangako Bijirwa, ogenda kusangako Babirye, ogenda kusangako mwannyina Zono Shaloni. Ffenna tugenda kuba tulina akabonero ke bayita ki? Akabonero ke bayita ki? Mambo ki? Ambule ki? Bw'osanga ambulera ng'okola ki? Bw'osanga ambulera ng'okola ki? Bw'osanga ambulera ng'okola ki? Ate bw'omala okulonda tovaawo mukwano gwange, tovaawo. Ono Museveni abadde ng'atiisatiisa abantu nti ajja kubba akalulu, n'abantu abalala ne batya okulonda. Ffe tuli bangi netolodde. Lindako kyali wange mala okumalayo omuziki tujja gukuba. Lindako kyali wange, lindako lindako lindako.
mumpulirize. Museveni amaze ebbanga ddene nga abatiisatiisa nti agenda kubba akalulu. Naye njagala obbabulira kye mulaba wana e Kamuli, kyekiri e Karamoja, kyekiri e Lango, kyekiri e Bugisu, kyekiri e Buganda, kyekiri mu Kasese, kyekiri mu Ankole, kyekiri buli wamu. Kati Museveni kikyatugamba naye talina kyatugamba, talina kyakola ki. Yali asigaza kintu kimu kyakutugulirira ne tugana sente ze kuba ezo sente zatuwa zaffe za muwa musolo, n'aleeta ekirala ekyokututiisatiisa ng'akozesa poliisi, akozesa abaminisita, ng'akozesa n'abo ebiseera ebimu abagamba nti bali mu opposition kumbe baba bakolera ye. Bwe twali eruuka abantu baali tebabeera na kwota y'abantu be tuli nabo wano. Abasajja be nga bakulembera Frank Mwesigwa ne bajja ne bakuba amasasi ne tiyagasi ne bankwata ne batwala e Nalufenya ne batta Abannayuganda abasukka mu 200 nga balowooza tugenda kupowa. Ze bantwala e Nalufenya nga balowooza tugenda kupowa, nabuddeyo nga tenvimba buvimbi. Kale nno njagala okubasaba mubeerenga mukimanyi ti Museveni akola ki, Museveni akola ki, ate naki fe baalimu tetuli saizi ye, fe baalimu tetuli bakyaliibe, fe baalimu tetuli bapatana be. Museveni agenda ne bapatana be, Museveni agenda ne baki. Nti maze ebbanga ddene bannange nga twogeraganya n'abo betubadde nga tuwagira emyaka gyonna okumala emyaka 2 nga tubagamba bannange tubagoberedde. Yes, mulwanyisiza Museveni, naye kaakati giseeyo emyaka 2 naffe twali bato, naye kati tukuze era kati tutuuse okwetegeerera, tutuuse okwerondera, tutuuse okwebeereramu. Ne tubasaba batwegatteko bwe baba nga ddala bali ku alaali ne tebatwegattako. Ekyo kitegeeza ki? Ekyo mmwe mukimanyi. Kaakati bwe kiba nga kiri bwe kityo, olwedde mwe Bannayuganda mwegattadde ate ye mwe ba boss, mwegattadde ate ye mwe baki, ye mwe ba boss. Mikwano gyange ekyo temukyerabira. Tewabanga politician n'omu ajje abagambe kyagenda okubayamba. Tewabanga politician n'omu ajja wano agenda abagambe kyanze musindike mujja kubeera bulungi. Yemmwe musalawo y'ensonga lwaki mbagamba naffe bwe mutulondanga National Unity Platform mujja kuba mukumpunya abakulembeze abagenda okubagondera nga tubatya tutya n'okubanyiza kuba tumanyi musobola okutujjako. Mukitegedde mikwano gyange? Kino nkibagamba wakati mu kuteeka ekitiibwa mu bakulembeze abalala naddala abo abakulu abatusookawo. Nteeka nnyo ekitiibwa mu sipiika waffe Mama Rebecca Kadaga kuba ssenga waffe, naye ssenga mu mugambe nti mutabani we yagambye bino si bya famire, bino bya ddala. Era ssenga mu mugambe nti twali bato naye kati twakula. Era ssenga mu mugambe nti Bobi Wine yagambye nti wali wakabi nnyo naye bw'anaafuuka pulezidenti asobola okuwa ekifo ekirala. Mu paliyamenti njagala musindikeyo kano akaana akato nako kabalageko. Ekyo kigenda kuwa abaana naddala abawala abato abaana mu busoga confidence bamanye nti nabo basobola. Abaganda bagamba wakula ennume tewakula omu, abasoga bakoba nti awakula omugezi tewakula mulala. Baganda bange nyina bingi nnyo ebyokubagamba ne batuwa obudde butono, ate tulina okugenda ejjinja twogereko n'abantu abalala. Manyi bingi nnyo bye nandibadde mbagamba, ne mikwano gyange bano abasigala wano bajja kubanyonyola ebisingako.
Jano bijiro ajja kubeera wano ensonga ajja zibatuusaako. Sharon ajja kubeera muno ensonga ajja zibatuusaako. Babiri ajja kubeera muno ensonga ajja zibatuusaako. Bakandidati baffe bangi nnyo abali muno bapasita muwanguzi n'abalala ensonga bajja zibatuusaako. Munzikirize bawulire ku bakandidati baffe be tuyina. Meya waffe ow'Ekamuli bwe mbasaba mutulondere bamuyita Tahiri Waiswa. Oyo meya w'Ekamuli naki? Okay. Kakati. Ku LC5 njagala basaba mutulondere kandidati waffe Azene Mambuli gwe bayita Basuuta Gaine Alex. People power! Our power! Basuuta Gaine oye! Alex oye! Kakati ku LC3 chairperson njagala basaba mutulondere omulenzi Azene Mambuli gwe bayita Kabanda Henule. Kabanda, oli Kibanda oba oli Kabanda? Oli Kabanda, kati nze ndi Kibanda. People power! Our power! Kakati kandidati waffe ow'Ebugabula North ono omusajja bamuyita Byekwaso. Ebyekwaso oye! Ewe bamuyita Byekwaso Geoffrey. Ebyekwaso oye! Ebyekwaso oye! Okay. Kakati njagala okubanjulira kansala waffe ow'Ekasogo. Ono mmanyi bwe bamuyita? Bamuyita Nanumansi. Nanumansi. Nanumansi oye! Nanumansi oye! Anange muzikirize. Ngeri enjawulo. Ntumire era neebase omusajja wa Katonda ate ng'aba wano mu Busoga gwe batusiba naye Nalufenya gwe bayita Pasita Muwanguzi. People power! Our power! Abantu b'Ekamuli njagala okubasaba mwena mwetegeke. Happy birthday to njagala obayita you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Daxi. Happy birthday to you. Mwena muli ba campaigning manager. Mwena mwekolemu omulimu. Nyinza obasitawo butabasinkana personally. Mwinza n'obutasinkana n'abakulembeze baffe. Naye njagala okubasaba mwekolemu omulimu. Museveni tageza n'azanyira mu kalulu kammwe. Museveni tageza n'azanyira mu ki? Museveni tageza n'azanyira mu kalulu kaffe. Tugenda muwangula ate tukabale ate tujaganye. Ne babatiisa ne tyagasi kuba tyagasi tatta. Ate n'abo abasirikale be mulaba ku lunaku luli nabo bagenda kutwegattako. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Munzikirize malirize nga mbanjulidde ne woman MP waffe ow'Ebuyende gwe bayita Sharifa. Sharifa oye! Sharifa oye! People power! Our power! Kati ngooza ne bwentema. Abantu b'Ebuyende bagambe ngenda basalako. Mu ngeri yonna ngenda akola ki? Nze muntu wakwemulizano aye nga wakawaale. Kasukali nako nze batukongere. Kali keeko naye simanyi oba tukongere oba keeko.
oba tukongeremu oba keeko oba tukongeremu